Okay, neyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge ne full figure mwasuze mutya mwenna n'abalayivu baffe. Mwebale kuba nti mutukeereddeko kuba nti mulaba biki ebigenda mu mukulu Ssenkubuge nga bw'ogambye nti obudde tulina butono. Ndi wano ne Deputy RCC Northern Division agenda kuba nga atubuulira bongabo aba security embeera yabadde etya mu nnaku zino enkulu. Batubuulira ki kye basobola okuba nti bakubiriza abantu mu mwaka guno ddala omuli ebyokulonda kiki kye baba bagenda okuba nga bateekateekera abantu bonga gavumenti. Mukulu amanya? Amanya nze Were Yahaya, Deputy RCC Wambale City. Soko kulisa bannayuganda mwebalituuka mu mwaka guno. Bakukulike? Tetukyayagala kukulisa kuba tomanya kijja mu guno. Tubayozaayiza okumalako guli notuuka mu guno. Sebo mpe ekitiibwa former president candidate Honorable Ssenkubuge ne president's advisor Mama full figure. Mwebale emirimu tubayozaayoza tuyozaayoza sebo ne Pastor Bujingo ne fraternity yonna eya Sorority Media. Mwebale omulimu mwebale kola tusiimira ddala. Ensonga y'okuuma obutebenkevu mu Mbale City ebintu byatambudde bulungi. Ffe twali twatandikadde okusomesa abantu okuuma ebintu byabwe okolaganira wamu n'abeerosi nga tutuuza enkiiko. Kye twasinze okukola twabadde ne joint patrols poliisi UPDF n'abantu obagamba okubeera vigilant okubeera nga bakuuma ebintu byabwe nga tewabadde bubbi bwa bisolo tewabadde kutta. Ennaku enkulu twabagamba guno omwete bakyayokya bipiira kugenda kusaba kubeera waka kusanyukira waka era ne bakiwuliza ebintu byatambudde bulungi. Kati omwaka guno ennaku enkulu zawedde kati saawa yakukola tugamba abazadde okukuuma abaana awaka okola nabo emirimu. Oba olina edduuka genda okole naye, wekuba kulima omwana genda olime naye. Abaana tubasomese eddiini tubasomese babeere n'awaka nga tebabeera ku TV nga bakola homework nga babayigiza emirimu gy'emikono n'egy'omutwe. Then kati ebiseera bye tugendamu tubakubiriza otandika okusevinga akasente kubanga abaana balina okudda ku masomero. Okusevinga akasente okubateekateeka okulaba ng'abaana baddayo bulungi, si kutuuka ku ssomero ng'omwana talina yunifoomu talina byetaagisa. Ennaku zaweddeko kati saawa yakukola. Omwaka guno gugenda kubeera bize naye abana b'abufuzi bakusange ng'oli ku nnimiro y'olima, oli mu mmwanyi z'otereeza, oli ku bizinensi yo. Tugenda kubaamu ebyobufuzi naye ekisinga obukulu saawa zino ebiseera tubimalire mu kukola. Bannabyabufuzi batusange nga ku mulimu kituyambe okubeera ne value ne kunaatuuka okulonda nga balonda abakulembeze abalungi ab'ensa. Okay, nga tumaliriza gwe pulaani ki z'olina ez'omwaka guno? Pulaani ze tulina omwaka guno twagala tandika na PDM abantu gavumenti ereze sente zino temuzinywamu mwenge, sente ze kulaba ng'oba n'ennyingiza mu maka. Okulima okw'omutindo, okulunda okw'omutindo, nga byonna byokola wabeerewo food security ng'omanya kanime nga nina emmere eyawaka gye nsobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo ate n'entundako. Then ekiddako ensonga y'okusomesa abaana. Abazadde tubakubiriza guno omulembe kati gwa kusomesa abaana. Ettaka lyafunda, sente zo ziteeke mu mwana mubuulirire muteeketeeke, si kumuteekerateekera kuba ebyobugagga babitunda. Naye omwana we omuteekamu okusoma n'omuteekamu eddiini n'omubuulira. Kati nga ffe tugenda kulondera, pulezidenti yayogedde ku nsonga y'ebyokwerinda nti abantu bababbako ebintu byabwe mu byalo. Tugenda kufaayo nnyo okulaba nga tuyongera okusomesa abantu mu byalo okumalawo obumenyi bw'amateeka. Then n'ababbi ne poliisi tugikubiriza kino kiragiro. Abadde babba abantu nga mwamanyiza okubawa bondi ne kooti okubawa beyiro. Omukulu waaba ayogedde kiba kiragiro. Tufeeyo nnyo okunyigiriza bano abamenyi b'amateeka abanoona ebintu by'abantu ababba baleme kubeeyimirira, kibeere ekyokuyiga eri abantu. Kati bannayuganda tubakubiriza mukuume emirembe, twagalane, tukuumagane, twagalize. Mweggyemu empalana, fitina n'obutagaliza n'okukuba banne enkokola. Weebuuze ku munno omanye waba akusinga towalana tofitina. Mwebuuze olabe ng'omusobola okukola ebigenda mu maaso. So twebaza mwena. So tubeebaza sebo advisor, maama advisor ne president tubasaamu ekitiibwa mwebale kuweereza era tusiimira ddala. Sorority Media egende mu maaso
mulange mulatwale obulango bisobole okuyimirirawo. Kale tweyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge tujja kubanga atukomaawo weekend ennungi mwena abadde batugoberera gye tuvudde ku Mande paka olunaku olwaleero tukyabaweereza mpaka omwaka era we gunaaba nti guwungisibwa naye nga tubagaliza ebirungi mu weekend eno etandika olunaku olwaleero. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.